Okay, wolokoso exonosus Muji Ibrahim Kasage manya gange tutunulira abatutumufu mu ggwanga Uganda n'ebikola amawulire mu ggwanga Uganda. Gye buvuddeko waliwo omuntu yali ambuuza nti oleese kikyoncho nga si mututumufu. Tutunulira ensonga ezikola amawulire mu ggwanga Uganda. Buli ekikola amawulire mu ggwanga Uganda. No matter abeera yenyigidde mu mawulire gano oba celebrity oba si celebrity. Era nga ndi wasanya okutegeeza nti njagala kwebaza abantu abatupowarinze tuli mu mitwalo 6 egy'aba subscribers now era nga tutambulira ddala ku mitwalo 10 tulina ekyenjawulo kye tuteekateeka okukola so nsaba twongere okubanga tuwera wolokoso exonosus Muji Ibrahim Kasage manya gange. Breaking news agakagwawo agatalinda breaking news agakagwawo agatalinda Kulaini ninako Eddie Kenzo. Online we are having Eddie Kenzo. A breaking the silence okumala ebbanga ddene kasokede ensonga zibaawo binja byogeddwa wano ne wali naye nga ndiwasanya okutegeeza nti Kulaini tulinako omuyimbi Eddie Kenzo. Assalamu alaikum Ibra. Wa alaikum salam Kenzo. Mbadde nsaba interview ku nsonga eziriwo mu ggwanga Uganda wakati wo ne muyimbi muno Rema Namakula. Abula bambi ebale kuntuukirira naye sikiwa nti ndi mu mood oba mu situation ekola interview. Abula Kenzo toli mwangu. Kale naye baako kyoyogerako eri ensi ku nsonga za Sheikh Muzata byayogera joli abalamu wano Rema bwe yakyaza Dr. Hamza Sebunya mu bazadde be wali mu bitundu bye Naggulu. Yinza okukoleramu ensobi nawe nga bw'omanyi naye engeri gy'oli nti ontuukiridde mu buntu sijja kuyisa mu maaso kambeeko bye njogera ebitonotono ku mbeera eriwo eya Sheikh Muzata. Nawe nga bw'omanyi nti seeka muntu mukulu sinza kudda okubaako bingi bye nnyinza mwogerako obula nga bw'ombuuziza nti mpulira ntya era ndiwo okunnyonnyola ngeri gye mpuliramu. Mpulira bubi nnyo. Okay, naye nga oli otya era owulira otya ku bigambo bya Sheikh Muzata? Mpulira ndi abused nnyo. Ndi munyiikaavu, ndi munakuwavu, ate era tali ssole takirabamu buzibu wabula ate leero era ndabye nga yeeyongedde bweyongeze ku kukosa mu biwundu nyakwatadde n'okwogera ebigambo oba oli awo byendabye nga bivoolera ddala obuntu. Ekitegeera obuntu kati omuntu yandibuuzizza oteekateeka kuzzaako ki ku nsonga za Sheikh Muzata? Amazima gali nti sina kye nnyinza kumukola okuggyako okumukwasa Katonda wabula kibi nti talina information emala mu bintu olumu oluusi ye byannenya kubanga senga abadde cultural leader yandinenyeza era neŋŋamba waayi osanga nalwawo okola omukolo gwa mukwano gwange naye ate ye nga religious leader tasobola kunnenya olw'ensonga alina kyatamanyi. Kenzo ekituufu ki ku bufumbo bwo ne Rema bwe mubaddemu oba ku mukwano gwe mubaddemu ne Rema Namakula gye buvuddeko ekituufu ki? Nze ne mukwano gwange baatuwoowa bwe twali tugenda okusala akiika ya muwala waffe. Kenzo ogambye baabawoowa ne Rema Namakula naye abantu baali agadde okumanya baani abaaliwo nga abajulizi nga muwoowebwa oba nga mukola okuwoowa. Sheeke yatuwoowa ali teyali ombali nga babiri abantu baaliwo omuko yaliwo ne mwenkoko ekusaidi ya mukwano gwange baaliwo n'ab'ekusaidi yange baaliwo bonna bakyali balamu teri yafa kale tuli bawoowe. Kati gwe
olowooza muzaata akulanga ki? ye nga religious leader simanya nti kyabannenya kuba ekyo nakikola singa abadde kalicho leader naga nti emikolo temwagitwala ku level ndala awo nandibadde nzikiriza ng'era abalala bwe bannenya ngenzikiriza nti kituufu nandiba nalwawo simanyi kyannenya ye nga religious leader kubanga mulila batuwa ne mukwano gwange era naye akimanyi bwe banaaba bamubuuziza ajja babuulira bwe twali tugenda osala akiika ya muwala wange. Okay, kati tusuubire Kenzo ozzaako ki era nsonga ki ze waali agadde okwongerako? Ekikwatagana n'ebirala sijja bigenda nnyo mu maaso. Okay, yes, gw'abadde ne munno Rema Namakula era gw'olinamu omwana yayingidde obufumbo obupya, yatandise obulamu obupya, omusibira ntanda ki? Kubanga Omuganda agamba nti ataalukutambulire entanda akusibira y'amenvu, naye akwagaliza olugendo olulungi akusibira ntanda y'abalugu ne muwogo. Rema omusibira ntanda ki gy'alaze? Naye nsaba okwagaliza mukwano gwange obufumbo obulungi abeere n'essanyu gy'ali yeeyagale. Nsaba Mukama amuteeremu obwangu asobole okuba ng'ayita mu bizibu eby'enjawulo asobole okufuna essanyu mu bufumbo bwe obw'emirembe. Ebyokwogera nandibadde na bingi kuba nnyina ebizibu bingi ku mutima naye sijja kwogera olw'ensonga nti nnyinza okwonoona. Nzikiriza nkome wano nsaba Allah ffenna atusaasire. Amazima gali nti ebigambo byo sirina naye Allah atusaasire. Salaamu alaikum. Kale Kenzo, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atuwuliriza, that is Eddie Kenzo for you. Ensonga oziwulidde, omwewuliridde mu ddoboozi lye. Inshallah very soon nteekateeka okutravelinga gye nsuubira okumusanga outside Uganda, tukole interview eye to eye, face to face, on camera, on video era ku nsonga eno. Naye nga Omuganda agamba nti tosala gwakalanga towulidde gwakalenzi. Inshallah ne Rema tujja kubanga tumunoonya. Naye wano essaawa eno ŋŋanya ku ssimu era tufune Sheikh Gugwa Lubega, munaddin Sheikh mukugu mumanyi mu nsonga z'eddiini y'Obusiraamu, atunnyonnyole obufumbo mu ddiini y'Obusiraamu butambulira ku mpagi ki era biki ebikolebwa obufumbo buno okuyimirirawo era biki ebikolebwa obufumbo buno okusattululwa era bwaba busattuluddwa ki ekiba kiddako. Sahaba wange Sheikh Gugwa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Sheikh gye baleko taata. Kale taata wange. Kaakati oli buterevu ku mpewo. Sebo nina ensonga gye njagala okwebuuzaako ng'ekwatagana ku bufumbo bw'Obusiraamu. Sebo biki ebikolebwa mu kuwoowa? Bismillahi rahmani rahim. Ebikolebwa mu kuwoowa obufumbo bw'Ekisiraamu. Yesebo. Ekisookera ddala oba mahali ge gasooka ng'omwami amaze okubeerawo. Olina okuwa ddawali ge mahali. Okay. Ensonga ey'okubiri olina okuba n'abajulizi. Mwami erina okuba n'abajulizi, omujulizi ne sayidi y'omukyala erina okubeera n'abajulizi. Okay. Abakakasa nti omwana ddala tumuwaddeyo naye n'ababeerayo nti ddala mutabani waffe afunye omukyala. Okay. Ensonga ey'okusatu mulina okuba nga mwenna mukkiriza mu ddiini emu eyo ey'Obusiraamu. ey'Obusiraamu. Yesebo. Walina okubaawo awoowebwa n'awoowesa ne gwe bawoowa. Okay. Kitegeeza nti seeka n'omuwala afumbirwa n'omwami awasa. Yesebo. Ebyo kasita bituukirira bwe bufumbo obw'Ekisiraamu. Thank you. Abantu baali agadde okumanya singa nga bano bagenda okwawukana kye bayita batya? Kaakati bya mirundi ebiri abantu balina obbimanya. Waliyo ekiyitibwa talaka talaka ne wabeerawo n'ekiyitibwa hululu.
talaka kyekiriwa talaka kwe kutaŋŋana omusajja bw'aba alina ensonga omukyala ze yamusobyako nga bamaze okuyita mu mateeka kubanga omukazi tomulaga mutalaka bw'otyo Qur'an ina emitendera gye yakulaga gy'oyitamu bw'omala okubeera nga kiganye omukazi kankuwa ekyokulabirako omukazi agatakata akola shiriki omubuuliridde aganye omututte mbakadde baaganye omututte wa imaamu aganye n'ebirala ebyefaanaganyizaako bwe bityo tasaala omusajja oba waddembe okuwandiika oba ekigambo talaka si kiwandiiko ng'abantu bakitwala ibula talaka kigambo nkutadde oba nkugobye obufumu bwaffe bwafa dda buli lunaku gende wamwe ebyo gye bayita talaka si kiwandiiko abasinga lwakuba nti baki bakola ekiwandiiko kyowe bujulizi obubeerawo kati obutagenda wala nnyo olw'obudde talaka yoyo omwami gy'awa omukyala we ti nkutadde nkumaze genda talaka eno bw'eba ekolebwa wabaawo obuwandiike oba wabaawo abajulizi weetaagisa abajulizi ng'okola talaka obujulizi tebabeerawo ku talaka kasita oyogera nti nkutadde omukazi n'awulya shariya eba emaze okubeera nga ekakata naye kibeera mirundi 3 oyinza ogamba nkutadde mukazi n'abeera ng'akyaliwo kuba katonda hadiisi egamba ti abugabul halaali ila llahi atalaku ebintu ebyakkirizibwa naye nga binyiiza mukama katonda mwana wange bwekugamba omukazi nti genda si kirungi n'akatono omusajja gamba omukazi nti kola kigenda yadde katonda yakikkiriza talaka yo gwe kasita ogamba n'olulimi luno oyatwa nti genda tekyetaagisa mujulizi kyetaagisa ki gwegamba nti omukazi nkutadde genda abantu baali agadde okumanya omusajja n'omukazi ani akola talaka musajja kati mbadde nzija okukubulira ate eky'omukazi kye bayita hulu nkweyambuludde musajja gwe tosaala onywa omwenge okola ebintu bwe bityo owulidde tondabirira gye bayita hulu nkweyambuludde oba omukazi n'omuleeta awaka nga tomufaako temulina nsonga za kisenge zemukola temukola ki agenda mu bantu be n'agenda mu bayimaamu oba nayita seeka we n'agamba nti bange seeka omusajja mweyambuludde bagiyita hulu imaamu n'agamba omukazi nti kwata amahale g'omusajja ge yakuwa ogire ki ogamuddize okay abantu baali agadde okumanya omusajja bw'akola talaka n'agamba nkutadde taddizibwa mahale ge omusajja taddizibwa kadi kubanga yaba agobye so taddizibwa mahale tomuwaako yadde 10 kubanga amahale gategeeza ki kyekisumuluzo ekisumulula omwana w'abandi oli gw'ogenda okubeera naye kati talina kugamba tayi mukazi talina kuwa kintu kyonna gwe omutadde naye bw'abeera nga omukazi gw'okyayo omusajja olw'okuba nti yakuwa ebintu by'omukyayo omutamiddwa shariya egamba nti kwata amahale ge oba entegeeragano gye mutaba bamutegeeraganye ogamuddize otambule ogende thank you abantu baali agadde okumanya ensonga endala kyateeka okukolawo obuwandiike nga muwoowa akyateeka eyo ya akidi bagiyita akidu nika endagaano ekolebwa nga mufumbiriganwa obidde mulina okuwandiika nze gundi mpasiriza gundi kuba amahali ge muwadde $5,000 okkiriza nti nzikiriza ne muteekako emikono gundi n'ateekako omukono n'omulala n'ateekako amakono yensonga lwaki bagiyita akidi endagaano ekolebwa mu buwandiike n'ebigambo singa ng'abaagalana bakola okuwoowa ne batakolawo buwandiike bwonna obufumbo bwabwe buba butuufu nnyo olwakuba nti ensi yatabuka naye akidu endagaano ekolebwa kasita imaamu abeerawo n'abajulizi ne babeerawo abakakasa sheekhe akawasa kyabayogedde n'omuafumbirwa kyabayogedde eyo gye bayita akidu gye bayita endagaano ekolebwa era lwaki ekolebwa bagyogera ne mu kyama nti akkiriza oba amahali gemuwadde kubanga bakugamba amahali ogwogere mu lwatu ensi yonna egireki ekakase nti endagaano mugikoze mu butuufu oba tabaawo ekiwandiiko kyonna obufumbo buba butuufu nnyo ekisemberayo ddala abantu baali agadde okumanya sheeyi singa omukyala omwami we tamutalaka n'omukyala oyo n'atagamba mwami nti nkutadde
bw'agenda n'akola obufumbo obulala n'akola ne bamuwoowa omulundi ogwokubiri ku ruhani ekyogerako ki ngeri gye yava tebaamutalako ate naye teyagamba nti vudde obufumbo gyagenze buba bufu emirundi kakadde kiddemu omulundi gumu obufumbo gyagenze buba bufu emirundi kakadde kubanga omwami takutadde naawe tosabye ettalaka mukyali awo naye nga towa obufumbo obusiramu buvumirira kubanga kiba kibi omwami okuwasa omukyala n'omuhalaka n'omuteekaawo nga tolina kyokola mu nsonga za bufumbo tomulabirira tokola ki ebintu ng'ebyo ate naawe omukyala kiba kibi obutagamba mwami nti oba tonkoledde kino nze naleka nsibemu nkole ki ngende mulina kutuuka ku ndagaano mwembi abafumbo n'oga nti kale genda oba nange nkutadde naye gwe bwe mubeera awo oli mumpya tolina teryasalawo obufumbo gy'olaze buba tebunnaba si butuufu onaamala kutta mu butongole. Thank you. Okay, tweyanza nnyo Shei Gugwa Lubega. Amiina mukama wange. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, omulungi atuwuliriza ku Wolokoso Extra No Stress Muji Ibrahim Kasage manya gange once more oyo gwowulidde gwe tubadde naye ku ssimu ye Shei Sulaimani Lubega Gugwa musajja w'amaanyi mu ggwanga Uganda is high profile Shei. So tubeebuuzaako bano abatusinga obumanyirivu mu ddiini n'okuyiga n'okubanga babangufu mu nsonga z'eddiini. Tutunulira ensonga ya Rema Namakula n'omuyimbi Eddie Kenzo. Thank you so much. Wolokoso Extra No Stress Muji Ibrahim Kasage manya gange njala kubeza team gye tukoze nayo Large Upon Yourself omukulu amanyiddwa nga Super Challenger Gawa Muwes Isaac yakutte mu ddoboozi lino n'alitematema is a super engineer. Large Upon Yourself is a good audio producer. Large Upon Yourself Idris Lukwago eyateeseteese essimu eno Kiza Clement big on yourself Daniel Muga big on yourself ne Tone Senabulya ye Wolokoso Extra No Stress Muji team mbebaza okubanga tutambulira wamu ne tuvuga ekintu kino nyongera okujjukiza ennaku zomwe za 26 tugenda kubeera South Africa mu Star QT Awards. Large Upon Yourself Star QT Awards. Large Upon Yourself Stella Nancha big up on yourself everyone are supporting our works za Wolokoso Extra No Stress mu UG. For latest information regarding all your celebrities East Africa world over, log on to Wolokoso Extra No Stress Muji. Subscribe now. Ibrahim Kasa is my name. Hey, hey. I sign out.